Yes, Projan Media gwe mukutu gwoka ku YouTube goyina okubanga weekumirako okufuna amawulire amatuufu ate nga agakagwawo nga osobola ogesiga kuba ffe tetukola lugambo wabula tukuwa ekyo kyennyini ekituufu ekiri ku ground. Projan Media tukola emirimu mingi, tukwata emikolo, video shooting, photo shoot, tukola bridal showers, tukola birthdays, tukola graduations. Buli kyomanyi nti mukolo gwonna wano Projan Media weddings zonna tuba tuzikola. Mu maaso tugenda kuba tupostinga waka waffe. Osobola nawe omulaba olabe nti tuli banjawulo nnyo, tetukoma bukomi okola ku YouTube oba kuwa amawulire ku YouTube. Tukola ebintu bingi ebyenjawulo okuvira dda ku photoshoot, photography paka ku videography, music videos, tukwata music videos on Projan Media ngero so twesiga ne wakawo nolaba ebintu byenjawulo. Conferences, corporate conferences ezo tuzikolera ddala ezivaayo nga nnungi nga bwe nkugambye maaso awo tugenda kuba tukulaga ku waka waffe. Obula Projan Media sobola kwerabira bano abantu bammanga kuba bo content waffe gwe tuteekayo basobola okubanga bamusharinga, bakomentinga, balikinga, ne baweereza ne bannaabwe ne bakubiza bannaabwe subscribinga ku channel yaffe. Kakinina gwe sobola kwerabira na Kandi Farida Zawedde, Ashaba Gloria, Henry, Derek, bagala nnyo mwebale nnyo okwekumya Projan Media TV. Ate Karo gwe sobola kwerabirako ddala, Karo oli wanjawulo. Tukola ebintu bingi, ntumirako kyali wano gwe nkola naye wano ku Projan Media Andilanda MC. Oyo sobola mwerabira. We simutumira ambeera bubi nnyo. Era zino ennaku zonna ze mbadde simwogerako awulira nga ayagala kufa agala kuntuga butuzi ande nanda nkutumiddeko yonna gy'oli. Tumirako ne Nalongo kw'olyoko ku WhatsApp group yaffe Nalongo tukwagala nnyo nga Projan Media webola mulimu gwokola oba itafaali ly'oyongera ku Projan Media. Olunaku olwaleero sagala ndoze eddoboozi mulala lyenzigiddemu nzidde mu ddoboozi lya kimpooze nnyo lya mpola olw'ensonga nti ensonga ze ngenda okukolako za mukwano gutukwatako ffenna, Team Oman, Team Saudi Arabia, abali e Dubai, United Arab Emirates, abali mu nsi z'Abawarabu mwenna n'abali mu nsi ezitali z'Abawarabu naye nga mwenna mwiyaka ssente. Omukwano gubakwatako directly kuba muli bantu. Definition y'omukwano oyinza okuvaayo gwe ali ku channel atugoberera ssaawa zino nosobola okukomentinga ng'otulaga definition y'omukwano ogutegeera otya. What's love? Mu luzungu oyinza okwebuuza what's love. Ku side yange omukwano ndooza yeyo feeling gy'obeera nga oyina towards a friend o omuntu gw'oyagala. Friend ayinza obutaba mukazi oba musajja kyokka. Musajja asobola okuba ne love eri musajja munne ng'oggyeko biri abantu bye bayinza olowooza nti bintu bya bisiyaga, waliwo omukwano gw'obeera ne mukwano gwo nga mulenzi. That's also love. N'omuwala osobola okuba love towards muwala munno. That's also love. Nga ojjeko ebya les. Waba ne love eyo nga she's a lesbian. Onaba neyo love nga gay. Nga musajja nga gay. So love gyentegeeza gwe guno omukwano. But particularly olunaku olwaleero ngenda kwogera ku guno omukwano ogwa affection. Love yennyini eya boy and woman and man. Oba nyizo ga boy and girl. Yeah. Ogwo mukwano leero gwe ngenda okwogerako kuba gukwata ku buli omu. Ogwo mukwano bantu bangi abakoze ensobi mu mukwano. Kino ekintu tekiba kikola nnyo wano ku Projan Media ne leero nfunye emboozi ey'enjawulo nga ndabye nga nino gisharingako ne bannanga wali Projan Media. Tubeere nga tusharinga endowooza ku by'omukwano kuba bangi abafunye ebizibu mu mukwano, bangi abafuniddemu ebirungi. So fe abafuniddemu ebibi betu leero benjagala nkwateko tutegeere obuzibu buvaawa. Tufune n'endowooza z'abantu ab'enjawulo abakuguse mu bintu by'omukwano. Olunaku olwaleero nze n'endowooza ya Zari Hassan. Zari ffenna tumumanyi omukyala abaddeko mu mukwano n'abasajja bangi ab'enjawulo. Zari ali wakati w'emyaka 4 okudda waggulu, taka wansi w'emyaka 4. Awo kikolaga obumanyirivu bw'ayina ku bintu by'omukwano. Ate ye omukyala ateekweka bw'aba ayina gw'ayagadde. Bw'aba ayina omusajja gw'ayagadde teyeekweka. Kiba kitegeeza Zari ku myaka gy'ayina 4 azaliddemu abaana 5 mu basajja 2. Obumanyirivu buba bwa waggulu nnyo. Omukyala woowereza emyaka 4 mu nsi yaffe yattu Uganda. Obumanyirivu bana bungi mu by'omukwano. Ndala kati omukyala nga Zari Hassan tumulabye adeetinzeko abasajja bangi. Adeetinzeko Diamond Platinum, omugenzi Semwanga,
abaddewo n'abalala abo bonna abasamya abalala bonna babadde bangi ne kati gwalinawo abadde mu mukwano ebintu byanjawulo. So bw'avaayo n'abaako kyayogera mu bintu by'omukwano tetubibuusa maaso, tutegeera ddala nti alina ensonga gy'agezaako okuggusa ekwata ku muntu yenna. Alwawo nnyo okuvaayo n'ayogera ku bintu nga bino oba n'ayogera eri abantu, naye at least yo okutuuka okuvaayo kiba kitegeeza alina kyalabye ekitali kituufu mu mukwano. Yenna gwali eyo ogenda kuba ogoberera eno story otuulire endowooza yo ku bintu Zari byayogedde olunaku lwaleero. Zari yavuddeyo ku social media ye ne yeemulugunya ku bantu abalina omuze ogwogerera abantu ku nsonga z'omukwano. Zari nga mu kiseera kino alina emyaka 4, y'omu ku bakyala abakulidde oba abeegombebwa abasajja abangi ab'enjawulo mu bya Lavu. At least abinamu experience. Mukazi akuliridde naye endabika ye oyinza ogamba ya muvubuka, kimwegombesa abasajja bangi. Zari agamba nti singa omuwala oba omukyala mu kiseera kino afuna omusajja nga bifeekeera ng'alina ssente z'empya n'enkadde, oba omusajja afuna omukyala ng'alina ssente nnyingi, oba omukyala n'afuna omusajja ng'alina ssente nnyingi, abantu basinga boogera ebintu ebisinga nti oyo agenze nkola ssente, mukozi wa ssente. Mu ngeri y'emu bw'ofuna omusajja omukulu akuliridde mu myaka era abantu basigala boogera. Bw'ofuna omukyala akuliridde mu myaka, omukyala bayinza omwogerera nti tugambe ali desperate, mu Luganda nyinza kivunula ntya, nti yaggwamu essuubi oba essuubi lyaggwayo, nti kyobola banoonya kabubuka kato, oba tugambe nti emyaka gyamugendako nga tafunye musajja ali wakati mu myaka gye. Ebyo bigambo Zari bino ebigambo yabiwandise mu Luzungu. Ngenda kuba mbisoma naawe tubeere nga tubigoberera mpola mpola, kuba ensonga za Zari z'amaanyi, kuba ensonga ze yayogeddeko nga ntuufu. Bino ebigambo yabiwandise ku social media ye nga biri mu Luzungu. Yagadde nsharingeko bannaffe abagoberera Projan Media, tugezeeko okuwaya, tugezeeko okutegeera ekituufu kyeki, oba nawe osobola okuba n'endowooza yeeyo n'osharingako naffe awo mu comment nga wetunyumyamuuko mpola mpola essaawa zino. Zari yagambye nti okay, let's have it one on one. Mu Luganda ngenda kuba mbuunulako ebimu mu Luganda, let's have it one on one. Kale katugezeeko byo okwogerezeganyiriza kyadagezaako okutegeeza. It has been a habit in a society that we tend to judge people's relationship in one way or in another. Nti gufuuse omuze okubanga tujajinga relationship z'abantu mu ngeri emu oba endala. Bigambo bya Zari. I said we, including myself, because I ain't no saint. Nti ngambye nti nze nange mwendi mu abo abantu abajajinga bannaabwe siri mutuukirivu. And at times I have fallen into the trap and not so positive way of thinking. Nti nange ebiseera ebisinga gudde mu katego ke kamu ate si ndowooza ntuufu. Ebyo bigambo bya Zari. Matters of the heart are complicated to some extent that are beyond our own understanding. Nti ebintu ebikwatagana n'omutima biri complicated, bisukka luusi n'entegeera yaffe. For example, when a young girl dates an older man, she is instantly branded a gold digger. Nti omwana omuwala omuto bwa agwa mu mukwano n'omusajja akuliridde mu myaka, bagamba nti mukozi wa ssente oba gold digger, oyinza ogamba nti anoonya ssente. When an older woman dates a young man, she's a cradle snatcher or maybe desperate person. Nti omukazi akuliridde mu myaka bw'afuna akavubuka akato bagamba nti ali desperate oba abbye omusajja w'omuntu omulala. A woman or a man dates someone more financially established by status quo. This becomes a case of when a woman or a man dates someone financially established by status quo, this becomes a case of you are after her or her money. Bye bigambo bya Zari. Nti omuntu omukyala oba omusajja bw'afuna omwagalwa ng'alina ku ssente, nga alina ke yeekoleddewo, bagamba onoonya ssente. When you date a person not so good looking man, when you date
a not so good looking man or a woman, then that also raises eyebrows, because society kind of narrows you down depending on your status. Nti bw'ofuna omukyala oba omusajja atafaanana bulungi okusinziira nga gwe bw'ofaanana, batandika okukutunuulira, ki raising eyebrows z'abantu, oba kireetera abantu okulooza ebintu bingi nnyo, oba batandika obitunuulira mu angi ndala olwa status koyo oba olw'embeera ng'egye weeyisaamu oluusi gy'ofaananamu. E.g. a doctor or a pilot. Oh no, she sells at a market store. You can't be dating such. Owulira kati agezako okuwa ekyokulabirako nti omusawo o pilot watandika okudatinga omuwala nga atunda bintu mu katale, batandika okwewuunya nti tekisoboka okuba nga gwe omusawo oba doctor datinga omuntu atunda ebintu mu katale. Bigambo bya Zari bya endowooza ye mu mukwano. When your man or woman isn't up to your standards, it's a conversation of all levels. Nti omusajja bw'ofuna omusajja oba omukyala atali ku level yo, level kiyinza okuba nga tanyirira nnyo oba talina ssente zenkananga zizo oba zisingako zizo. Ekyo nakyo naye bamboozi ndala mu bantu ba bulijjo. She or he can't fit in within. There are questions like, what does he or she do for a living? Batandika okwebuuza ebibuuzo nga oyo akola mulimu ki ogumubeezaawo, abeera mu bantu kika ki, bantu ki baawangaliramu. Batandika okwebuuza ebibuuzo ng'ebyo dokita bw'avaayo n'adeetinga omuntu ng'oyo. Zino emboozi nga zino Zari yayongeyo n'agamba nti these discussions, emboozi nga zino zeeyongeyo zo buli kaseera zibaawo. Zari yavuddeyo n'awabula n'agamba love is and should be unconditional. Love terina kubaako kkomo oba terinaako kiziyiza. Mu bigambo bya Zari bwe yavuddeyo n'agamba love can be found in the bizarre places with the least expected persons. Love osobola gisanga mu muntu gw'otasuubira, atasuubirwa. Love osobola gisanga mu muntu atasuubirwa. Osobola okubaawo n'osanga omusajja nga tali ku level zo naye wabula ng'alina omukwano omutuufu ogukugwana. It's not the status nor the levels. Nti tekiva ku status yo oba ku level yo. Wala abawala abavaayo ne baga nti bwe toli wa level zange. Zari wabula ye akiganye ekyo nti osi tekifa ku level as long as love weeri wakati wamwe. Not the financial stability or the public elevated status. The list could go on. Nti kiyinza okutaba ku ndowooza z'abantu oba ku ssente z'olina oba endowooza z'abantu ze balina, nawabula guba mukwano. Nabayo naga nti ebyokulabirako bingi. The list could go on. List esooka okweyongera, osooka okuwa ebyokulabirako bingi. I wanna hear from you. Naga ayagala kuwulira eri gwe ndowooza yo ki? Do these points mentioned have a factor when you decide to love someone? Bubina ebigambo byayogedde waggulu wano birina kye bikwata, birina ekitundutundu ku lwaki oba olina okugwa mu mukwano n'omuntu omulala. Kati gwali Projan Media TV ng'ogoberera emboozi eno. Kusinziira ku Zari byonna byayogedde. Ki ekivaako gwe okugwa? Osinziira ku ki okugwa mu mukwano n'omuntu omulala? Ate ki ekitaagisa omuntu gw'onaagwa ne mu mukwano alina kukola ki ng'osobola omwagala? So eyo emboozi y'olwaleero gye nkuleetedde ey'omukwano. Vaayo komenti ng'otubuulire ekituufu gwe ky'okusinziirako oba naawe wakugwa mu mukwano n'omuntu omulala ki kyalina okukola ekyenjawulo. Kusinziira ku Zari, love is unconditional. Love terina komo, love terina level. Webala okwekumira ku Projan Media TV. Ngenda kuba nsobola okuleetera emboozi nga zino bwe ziti. Leero gwe gusoose, eyinza okuba tebadde emboozi nnungi nnyo. Leero gwe gusoose oleeta emboozi ng'eno, naye gye tukoma okweyongera maaso ngenda kuba ndikuleetera emboozi ez'enjawulo. Naawe ali eyo osobola okugenda ku WhatsApp namba eyo n'osharinga naffe, ne tusobola okuba nga tukireeta ku platform ne tufuna solutions ez'awamu. Wano ku Projan Media tugenda kuba tukuleetera emboozi ng'eno. Osobola okugenda ku WhatsApp namba yaffe eri awo wansi nga bwe nkugambye, weerezako emboozi yo
otubuulire tusobole okuba nga tukubaganyiza ebirowoozo wamu, kuba omukwano gukwata ffenna tuli bavubuka, omukwano gukwata ku buli omu. Webale nnyo okwekumya Pojjan Media TV, subscribe nga gwe mulundi gwo ogusoose, otwegattako olunaku olwaleero. Bwe guba nga mulundi gwo nga bulijjo gw'obeerako, kubala komenti ng'otuwa endowooza yo ku bintu by'omukwano olunaku leero byenkuleetedde wano Pojjan Media TV. Likinga, sharinga. Webale nnyo okwekumya Pojjan Media TV, tukwagala nnyo.